Perfume kintu kirungi nnyo, kiyamba nnyo omuntu yenna. Era ennaku zino empunya y'editamini nga kinene nnyo ng'ogenze mu bantu ab'obuvunaanyizibwa. Mu bantu bonna bonna b'obeeramu n'emikwano gy'oli bosinkanye, omuntu awunya obulungi wa njawulo. Abamu abakazi ebeera 5 ne 5 off. Singa oba owunya bubi kimuviirako kulekawo. Era ddala mu bazungu nammwe abatambuddeko ekyo okimanyi, empunya ye esobola okulemesa okwogera n'abantu abamu. Naye perfume ya bulabe nnyo ku bantu wano wammanga. 1, empunya yo nga togyekakasa. 2, nga toli muyonjo kimala, perfume sooka ogireke. Njagala bano tufunewo ekyokuyiga. Ekisookera ddala bw'oba nga towunya bulungi, perfume teba nnyo na mugaso. Wabula esobola okwongera okuwunya obubi. Kino bangi obeera n'abantu ng'olaba bakwesamba, mukwano gwo bw'omusembeya n'adda eri n'okola otya, ogenda olaba mikwano gikwesalako. Abantu abamu basobola n'okukulekawo olw'empunya yo. Ekizibu kye tulina ku Bannayuganda, tebali kubuulira mazima nti gundi owunya bubi oba gundi owunya akamwa, nedda. Naye ate amazima bagagamba bannaabwe abalala, gundi oyo naye bannaaye awunya akamwa. Ebyo babyogera eri ebbali naye tebakubuulira nga ggwe omuntu. Kati kyangu nnyo okubeerawo ng'oli musanyufu n'abantu abatakusanyukira, nga bakulaba ne bagamba bannange kizze. N'obeera eri ng'olaba abantu bakwesamba, obeera eno oyita buli bw'olaba ng'abantu beesamba okutuula w'oli. Weegendereze nnyo awantu wano wenjogerako. Perfume tekuyamba kuwunya bulungi kyokka. Perfume eyamba omuntu eyasangiddwa nga talina body odor, olusu ku mubiri gwo, nga tonnaba kutandika kwekuba buloosa, naddala mu ababumikisinga ne weekuba bungi. Sooka weegendereza okulaba nti towunya lusu lwonna. Perfume ewoomera nnyo omuntu agitadde ku mubiri nga talina kyawunya. Perfume enyumira nnyo omuntu eyanaabyeko, omuntu omuyonjo. Perfume kabonero ka buyonjo. Gwali eyo ng'olowooza nti ne bw'oba tewanaabika ogyesibeko mb'osobole okuwunya obulungi. Mukwano ogenda kuwunyirira abantu. Nja kusaba bw'omanyi nti towunya bulungi, sooka okendeeza obuwoowo. Bw'omanyi nti tonaaba kimala, bw'omanyi nti oli mukyafu, sooka olongoose omubiri gwo nga tonnakozesa kawoowo. Ogenda kutama abantu, abantu bajja kwetama. Omusajja yakyuka owunya bubi. Omukazi ate biki akawala kalina olugezigezi kandeseewo. Abawala abamu naddala bava ebweru, mpunya yo yemugoba yokka. Omuntu yenna ow'obuvunaanyizibwa ku mulembe guno olina okuwunya ng'omuntu ow'obuvunaanyizibwa. Leka kukyala mu bantu ng'owunya ng'enkerebwe. Mujja mu bantu n'ojja mu bantu. Ate mmwe abasinga okuwunya obubi be bagala okunyumya, mwe muba n'olugambo, mwe muba n'emboozi, oyagala wekukuutirize ku muntu, empunya yo si nnungi. Te abantu abava ebweru beeraga, tebeeraga. Yalibadde ize gy'oli naye empunya yo. Ate bw'agamba nti ate wa lugezigezi. Yagala nnyo omuntu ow'olugezigezi kuba akugamba ekituufu. Bagundi mmwe bw'omanya nti empunya yo togyekakasa, sooka okakasa empunya yo nti nnungi, olyoke weekuba obuwoowo. Perfume bw'ekusanga ng'olina ky'owunyaawunya, ogenda kwongera kutama bantu. Njagala kukuyamba nkutaase. Okuwunya obubi kugobako emikwano, kugobako relationship, kugobako n'ekintu kyonna. Gwali wano ng'ompuliriza bulungi, funayo obudde ne bwe kaba kamwako, teka engalo kuno ofuwemu omukka, oguwunyeko gwe wennyini owulire empunya y'Omukama nga tonnakuba bantu kaama. Making sure nti osenya nga tonnabagenda kwebaka. Omuvubuka kyabuvunaanyizibwa. Eddagala ly'amannyo oba baliseera ng'olaba baliseera, eriyo ebintu bingi ebisobola okuyamba ku body odor. Muli obutungulu, olidde kyennyanja, oyagala okukuba abantu obwama. Making sure nti emmere gy'olidde kusinziira ku eyo mutakula amannyo n'ogafumitafumita ebiti. Egeneration yaggwawo amannyo ne gatandika n'owunya bubi. Kyokka eno oyagala kukuba abantu obwama, enkwawa tonaabye. Bannange, bw'oba tonnaba kufuna mpunya, perfume togyetaaga. Era bw'oba ogyetaaze gikube kitini, kyakubi togikuba mu bifo watuyana. Perfume bagikuwa ku nsingo, bagifuuwa ku ngoye, ku ngulu.
si munda gwe byokola mu nkwawa oti n'olyoka otuyana n'ofuukira abantu ekizibu. Enkwawa zonna zijjudde omwoya, eno bw'ogirayo no bw'otuyana, engoye bwe zivaamu egundi, mugenda kwegobako abantu. Platform tuyigireko ebintu bingi. Okuwunya obulungi kya buvunaanyizibwa. Omuntu abasinga mumanyi kya buvunaanyizibwa ne bw'osawali emmotoka ey'ebbeeyi naye ng'owunya gete, muvubuka tolina kyogenda kukyusa. Bantu bagenda kugoba mu mawoofiisi. Okuwunya obulungi kya buvunaanyizibwa gy'oli. Tokwata ku perfume yonna nga tonneekakasa mpunyayo. Olina kusooka kweggyako body order. Abamu mumanyi sikini zammwe zaakutambulira. Weewale nnyo ebintu ebyo byemugira deodorant n'ebintu ebirala byonna birina omugaso. Weewale okutuyana mu bantu, mutuyana enkwawa n'okulukuta oti kyokka mwokuwa perfume. Ebifo ewatuyana tokubawo perfume. Kagenderera oluusi ke kagobyeko emikwano. Beera bulungi, nze nkwagala nnyo, nje nkwagaliza ki?